SMX oli mutini yongezako katini baseline ngantini jikubise gono fefe busiwo anti bakaisa ka fefe busiko alongside the SMX ya man yagala owo yagale ne X nze ne SMX po Kitalo nnyo kitalo ddala nkuletedde stories za mirundi ebiri emu ya ssanyu emu ya nnaku naye ndowooza katutandike ne story ey'essanyu. Yes, waliwo akatambi n'ebifaananyi ebitandise okubeera nga bisatulatingibwa ku social media platforms ez'enjawulo nga biraga omukulu ffenna gwe tumanyi obulungi Chakala naye ng'ayambadde nga omukazi ng'ataddeko kawiigi bulungi nnyo akaviiri ka lipstick akubye ne ka makeup ng'akoledde ddala bulungi nnyo. Abantu ne bagamba bannange Kayima yakava okubeera ng'atuyiwamu akaviiri ak'enjawulo ate ne Chakala naye tagenda ku side ya Kayima bannange tunaaba tusigazizza awaani naye mwana wattu kankutegeeze mbwe ebifaananyi ebyo byasoose okubeera nga bitambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo nga biraga Chakala oba abanyi gwe manyi nga Landlord mwana wattu ye akyagendera ddala mu maaso n'omulimu gwe ogw'okubeera nga entertaininga class y'abantu abamunyumirwa. So abakifunye mu bukyamu nedda tekiringa we mu kirowoozo tekiringa ekya Kayima yagenze n'asiba akaviiri ako ye yabyetaddeko bweteeso olw'ensonga yabadde character gye yabadde alina okubeera nga azannya nera ku guno eno omulundi okwawukanako ne bukiripo obulala mwana wattu n'abadda Ebons bamaze ne basiima ne bakakasa nti dda kituufu abaana banene bazannya ba Chakala omuntu alimu ng'omukulu agikulira bossa n'avaayo okubeera nga featuringa mu skiti z'aba Chakala nabo kwega kubeeranga kwesitula Ebons bagisitulanga naye wesitula ku talent empya. So Chakala mwe yayambalidde nga omukyala n'ebifaananyi awo ne bitandika okubeera nga bitambuzibwa ng'alinga omukazi so singala Kayima ye bwe yatukoze. So njagadde kubeera nga clarifyinga kweyo ensonga bwabbi Chakala ye akyali ku mulamwa naye abadde ali mu kubeera nga entertaining abantu be so sinti oba naye yakyusizzaamuko mu nkola atandika okubeera nga akola ku nkola ziri zetumanyi obulungi ng'eza Kayima n'abasigadde. So ekyo njagadde kubeera nga nkiclarifyinga mu ngeri efaanaganako bwetyo eyo nga tuvuddeyo Ganna ku nnyo nnyini ddala agwa dancer eyafudde oba video vixen abikola bya video vixen n'okubeera dancer mu music videos ez'abantu oba ez'abayimbi naye details zonna mwana mulenzi ono kagituwe tusobole okubeera naye nga weewulirirako kijjukire tekituuse ku ono yekka ffenna bakyali abalamu ensonga eno yandisobola okubeera ng'ekutuukako nga ofudde alina obulumi bungi nnyo nera story yonna ka video yakamazeeko ng'ayogerera mu bulumi kitalo nnyo kitalo ddala ekya mwana muwala eyafudde naye tufunemu ekyokuyiga mu mwana mulenzi ono byali mu kubeera nga atubuulya naddala ensonga gye bayita ab'emikwano oba omukwano. Bana ekitalo nnyo ekya Muniva Papin abadde dancer video vixen bana ekitalo nze gwe mulaba essaawa zino ngenze Kawaala ku church ya Pastor Iga omugenzi Pastor Iga omulambo gw'omwana we gubadde bana mpeddemu amaanyi neŋŋamba nti emikwano gyalagawa emikwano gyasigalira kutwagalira nga tuli mu byamasanyu amazima ntuuse wali eri nga tewali percentage entono nnyo y'abawala babaddewo ba video vixen abamu mikwano gyo n'omuwala babaddewo ne bulijjo ndaba ono omwana ng'alina emikwano mingi mabaala kuba mbadde mumanyi naye nga simumanyi nnyo kiwanvu nga ndaba alina abalenzi babeera nabo mikwano gye imagine teri yadde n'omu aliwo omwana ali wali yekka ali awo yekka mazima ekintu kino kinnumye neŋŋamba nti ekiseera bwe kirituuka nti naffe ffenna tugenda kufa naye abantu bagenda tukiseera bakulekerere just batugambye Muniva nti abadde yafunamu obuzibu n'obwongo ku mutwe gwe naye tebatutegeddeza nti kyava ku ki naye nga kitalo nnyo kitalo ddala abayimbi muli babi nnyo abayimbi abamu muli babi nnyo n'omwana abadde abakoleranga ne challenge abadde dance teri n'omuyimbi n'omu ali wali abaddewo kulona omwana kubanga nze kinnumye nnyo kinkwasiza amaziga nvudde entebe nenkwata booda
nengenda ekawala olutegedde nti omulambo we guli ne nkwata boda ekiro nengendawo naye amazima ntuuse wali nga tewali n'omuntu n'omu ayinza kuntegeera oba nti ono Mr. Hugs oba ki kubanga tebamumanyi abantu bonna ababadde wali abasinga babadde babale naye emikwano gyaddawa mwagala omuntu nga mu masanyu omuntu mumwagala mu masanyu mwereere temubeereddewo munnammwe abamu nalabye wano waliwo video vixen oli kukukabya amaziga okutta ekifaananyi ky'omwana nga mufuna omuteeka ku social media ne bannaye abantu abamu mwekuba emitima nga temunakola bintu bimu tosaakira ku makya n'opositinga munno bw'otyo oli mwogezaako ensi yonna oli kukulaga olina ekintu ky'oba olaga ekikyamu fena bapositinga abantu abafu tusobola okukozesa ebifaananyi naye mwakutte dignity ya munnammwe ne mugyonoona naye waliwo abantu abamu abakola ebintu ng'owulira ayagala nakufa kukaaba ng'owulira ofa n'okwata ekifaananyi omwana n'omukuba gwoba omuwala oba bamuyita Queen Mona oli mukazi mukulu otegeera waliwo ebintu ebimu bye batalina kugamba nga tosaakikola omulambo gwa munnammwe ne mugwanika yenna ne mumuteeka ku social media ne mumukuba ebifaananyi olw'okuba mwabadde wali eri. That was not right. It is very wrong. Very wrong. Kinumye ekintu ekyo kye mukoze. Nze nga nsobodde ogendawo nentuukawo nenkubye ebifaananyi. I didn't take any pics. I recorded a video from far. Kubanga Bambi abantu abasinga tebannakitegeerako, but that is the truth. But what you did, Queen Mona, or another vixen bo representing, it was not right. Because Ogamant, you did it because you wanted to inform people. You could post pics, you could post something that was not right. Guys, I still even have dust in my head. Mbagami mvudde Entebbe nenkwata boda paka Kawala. Na ebintu ebimu bituufu naye ate omwoyo gwa Muniva Mukama guwumuze mirembe. That's what I can say, but I'm so depressed.